Nope, tulina okulwana tujerezinge kati. So you're going to fight Nope? We must. Gambo ebyayogeddwa Honorable Munyagwa Baraka oba Munyagwa Mubaraka Munyagwa nakati bikyawuniikiriza bannankyukakyuka n'okubeera nti abamu obugombe bawulira bukyabavugira mu matu olw'ensonga nti bangi tebakkiriza nti yeyabyogedde ate abandi ne bagamba nti kubadde kulwa bulwi naye ffe kino twakisuubira sooka owulirize. Nope, tulina okulwana tujerezinge kati. So you're going to fight Nope? We must. So you're going to fight Nope? Oh. Why should you? Muntalo nezibaza mundu. Kasita obera listen. These are supposed to be your colleagues on the opposition. In each and every struggle, obstruction can never be tolerated. Bobo okuba omulabe nga waliwo abafuula abamukuba naye nga they are just obstructing. Wasoma kuba nabayekera ba President Museveni. Lwebaga akayira twamubako kemundu nga tumanyi bwazitwala agenda zikozesa bubi. Kikkirizibwa mu struggle. Omuntu nga obstructing ne waba wuwo. The obstructing. Ne waba wuwo. Ne waba wuwo mumukuba. Amaanyi ngo. I'm telling you this. Amaanyi gongera okuteka mu kulwanyisa. Tebeetaaga amaanyi. We must tell them step aside, give way. Clear the way. Clear the way. Muve. Bigambo byayogeddwa Mubaraka Munyagwa oba Munyagwa bwe yabadde nga akyadde wali ku TV emu eyasanyuka n'agamba nti amazima amatuufu bambuza, are you going to fight NUP? You're going to fight Kyagulanyi? N'agamba nti we must. Nga bamubuuza okakasa ogenda lwanyisa Kyagulanyi era mugenda kulwanyisa ekibiina kye ki NUP ko ye teeka like tewaliwo okuwannanya yadde okulowolereza kwonna ng'etteeka balina okulwanyisa NUP. Mubaraka Munyagwa kyayita obstruction agamba nti NUP eringa ekisiikirize nti ebasiikiriza era nebalemesa nesekulemesa yenna okulaba nti balwanyisa omulabe n'okulaba nti beddiza obuyinza obw'eggwanga. Mubaraka Munyagwa mu byayogera agamba nti bano beefuula nti bakuba kumbe si kye bakola. Ng'alinga agamba nti ekibiina ki NUP tekyandiba nti kiri ku musingi omutuufu. Ye nga Mubaraka Munyagwa gwa yandikisuubiddemu okubeera nti gwe kiriko. Mukadeke kamu awe tubanga tuvuddeko ngenda kubanga nkuzaayo mu mwaka gwa 2024 weefumintirize era ojjukire ebigambo bino ebya President Yoweri Kaguta Museveni nja kubanga mbikunnyonnyola kuba biri mu lufuutifuuti. There is no group in Uganda which can legitimately oppose NRM. No way. There is no way. If you go, why are you opposing NRM? He's opposing NRM because he's a parasite. Say, because I'm a parasite, you are stopping me from parasiting. Oh, but that's a wrong reason. So parasites are always isolated. And we shall isolate you. If you don't stop, we shall isolate you. Bigambo bya President Yoweri Kaguta Museveni yabyogera mu mwaka gwa 2024 bwe yagamba nti there is no group in Uganda that can legitimately oppose the NRM. Ng'agamba nti teriyo gurupu yonna mu ggwanga lya Uganda esobola kuvaayo mu butuufu era mu mateeka newakanya oba nevuganya ekibiina ki NRM. Era wano bwe yali ayogera bino byonna yajuliza ensonga y'okubeera nti bano aba opposinga NRM bonna ba parasite oba abanyuunyunsi. Bwe yamaliriza ng'agamba nti we shall isolate you. Ekitegeeza nti bajja kukwata abo bonna babeeko we babateeka oba okubateeka ebbali. Bigambo ebyo byayogerwa President Yoweri Kaguta Museveni. Wabula mukadde ke kamu Mubaraka Munyagwa okubeera nga asituka n'agamba nti ye waakweyimba mu NUP ne Robert Kyagulanyi Ssentamu ekibiina ekyo kyatwala alabe nti abajja mu kkubo n'okubeŋŋanga okubakuba ku ttaka. Kitandise kubanga kireeta ebibuuzo eby'amaanyi era ebibuuzo ebyenjawulo naddala ku side eya the opposition.
ddala kyandiba kiki ekibagula bannabibiina bano aba opposition okubeera nti tebakwatagana wabula ne batandika butandisi okubeera nga balumaŋŋana buli omu ng'agamba nti nze wuuyo ate abandi nga bagamba nti nze nsinga oli abalimba si yaaliko. Kibuuzo ekyo gwe omulabi gw'osobola okuteeka mu comment section nonyonyola awo twanditandulula bigere ne tuvaawo tuddire ddala ku sayidi eno ey'ekibiina ki NRM bakyoyinza okuyita the National Resistance Movement. Omukulu gw'olaba ku screen mukulu ddala mu gavumenti ya President Yoweri Kaguta Museveni era ono ng'amanyiddwa nga Honorable Dennis Hamson Obuwa. Ono nno ye government chief whip yabadde yeesimbyewo mu kalulu era ojja kujjukira yabadde MP w'ekitundu gye yabadde yeesimbye okuva omwaka gwa 2011. Ekifo kino bakiyita Ajuri County era nga n'omulundi guno yabadde akomyewo kubanga yeesimbawo wabula akalulu gye kaggweredde nga bamukubye akalulu ne Ssekukuba yenna Honorable Dennis Obuwa Hamson. Omukulu amanyiddwa nga Jalameso Fred omuna UPC yamukubye akalulu era muna NRM tagenda kubanga akomawo mu parliament newankubadde ng'ono ye government chief whip. Ekifo kya Ajuri County kyamuyise mu ngalo okusinziira ku alizaati nno nga bwe zaafulumye muna UPC yakubye muna NRM ono Honorable Minister Hamson Obuwa bamukubidde ku bululu gayi yafunye obululu omutwalo gumu 636 ate Dennis Obuwa Honorable nafuna obululu omutwalo gumu 5568 kwegamba omukulu oli yasinze Honorable obululu nga 8 obwiwadya Honorable tagenda kudda mu parliament maziga gokka ku saidi NRM wabula njagala okujjukiza nti Honorable akalulu kaliwo nga 15 ne kayiika waliwo ebyagaana kati baakazeemu lunaku lw'eggulo ng'ennaku z'omwezi 27 but still ebintu tebyatambulidde ku saidi ku screen. Omukulu gw'olaba ye Honorable eyaliko Minister Honorable Vincent Bamulanga Kisempijja. Olunaku lw'eggulo twabadde mu kooti nate wali Masaka grade 1 Chief Magistrates Court. Honorable Vincent Bamulanga Kisempijja abadde yawawaabira mu NUP Yusuf Kiruta Nkerettanyi era mujjukira bulungi nti omuvubuka oyo yali yawangula akalulu n'alangirirwa. Kati Honorable Sempijja n'ateekayo wali ng'agamba nti akalulu ka Akalungu East ayagala baddemu bakabale era Honorable Sempijja oyo no golaba ku screen ye Nkerettanyi omusajja yawangula akalulu but minister omukulu yaliko Minister Honorable Vincent Bamulanga Kisempijja mwana mulenzi ono n'amukuba mu kooti. So olunaku lw'eggulo gye twabadde wabula ebintu gye byakkidde muganda wange golaba ku screen y'omulamuzi Abatasimwe owa kooti e Masaka yakkiriza okusaba kwa muna NRM yavuganya ku kyombaka wa Kalungu East Honorable Vincent Sempijja yakkiriza okusaba kwe okuba nti yabadde awakanya obuwanguzi bwa muna NUP Yusuf Kiruta Nkerettanyi. So omulamuzi yakkiriza obululu buddemu bubalibwe ejjo era omulamuzi n'agamba nti ssaawa 9 ffenna tube nga tukoze eki tube nga tutuuse wali ku bbaliro ettuufu okubala obululu kugende maaso era okubanga kukolebwa. So omulamuzi yasazeewo mu favor ya Honorable Vincent Bamulanga Kisempijja era omulamuzi n'agamba waayi saagala tuve wano nga waliwo abagamba nti tuyinamu akakunkuna. Kati omulamuzi n'agamba kisoke tugende. Kati munnamateeka wa muna NUP mukulu oyo Sam Muyizi teyasanyuse n'ekyo kooti kye yabadde esazeewo era yasose n'ali awo obuwuka awo fasita kati nange ne ngamba kansooke mbawo evidiyo ye ng'ali obuwuka nkutwale nawa ensonga gye zakkidde. Since 2001,
This court has wished away all the jurisprudence in recount matters. It has decided matters not on points of law, not on matters of fact before it, but on matters of opinion by the presiding chief magistrate. Because in his own opinion, every recount which should come before him will go into a recount, irrespective. The presiding chief magistrate is of the opinion that why would a candidate refuse to go to the boxes? That's the justification. The interpretation of that is that everyone out there, even my colleague here, Herbert Ziksoka, who was a candidate in Chimanya Kabonera, provided he comes back to court here, files an application, whether outside time or within time. Bigambo byowulidde byabadde bya munnamateeka wa NUP era yabadde munnamateeka wa Yusufu Nkerettanyi Kiruruta yabadde awonna akumya akaliro yeechwanye nga tufulumye kooti nagamba nedda omulamuzi kino ekintu kyakoze tekiriyo kati y'omulamuzi tagoberedde mateeka omulamuzi just agoberedde bugoberezi just bigambo ngambo z'abantu na bigambo byogerebwa n'abantu bye balowooza era nagamba kati omulamuzi okusinziira bw'asazeewo olunaku olwaleero nga ayagala akalukamu na NUP kaddemu kabalibwe omulamuzi yabanga agamba nti kati buli muntu anajja mu maaso ge ajja kubeera nga just amuwuliriza buwuliriza okubala kugende mu maaso omulamuzi nedda naye nedda so munnamateeka yamaliza nga agamba era ye si musanyufu wajja nagenda mu kooti esukkuluma kati olowooza ekintu kyakkiridde kitya awo nno woolaba ebifaananyi ebyenjawulo omulamuzi wa kooti y'e Masaka yabadde akkiriza wano nno babadde ne bannamateeka ba Nkerettanyi wa NUP wamu ne bannamateeka ba Ssempijja Bamulangacho wa NRM wano nno babadde batuuse dda ku yaafiisi z'akakiiko k'ebyokulonda yaka Electoral Commission ne batandika okufulumya amabookisi ebokisi ne batandika kufulumya emu kwemu so that obululu buddemu bubalibwe wabula waliwo ebbookisi eyasangiddwa nga siirunkutule ate wano embeera siwe yatandise okuba nga etabuka eggolu omuntu lye yaterese agenda okukebera nga eggolu teryagazi nga liriko ennaanu muzijjukiramu omwalabako ku nnaanu ebokisi gy'olaba bwe babadde batandise okufulumya amabookisi bagenda okukebera ebokisi eno nga siirunkutule ne bagamba tuze kubala kalulu kane ebokisi ne bongera ne bafulumya bokisi ku bokisi ne bafulumya bokisi ku bokisi nga ffe weetuli tulaba jjukiranga ensonga etuleese yakuddamu kubala bululu gye byakkidde olw'ebokisi eri gyenkulaze n'endala ate muna NUP nga tali musanyu nate omulamuzi wa kooti y'e Masaka Albert Asiimwe yagobye okusaba kwa munnakibiina ki NRM Honorable Vincent Bamulangacho Ssempijja kwe yali atutteyo ng'asaba baddemu okubala obululu bwa Kalungu East era n'amulagira bwe yamaliriza n'alangirira ono muna NUP ng'omuwanguzi Yusufu Kiruruta Nkerettanyi munnange bageze okukebera nga ate ebokisi simukaaga bweddu nga siiru zaakutulwa ojja kujjukira kasita tugenda mu kuddamu okubala akalulu siiru tulina ozisanga nga zonna ziri stede nga ziri wamu zinywezeddwa muganda wange bagenza okukebera nga ebokisi mukaaga bweddu siiru zaazo nkutule ati omulamuzi n'agamba ate kati bino tuba tudda mu kubala ki owa NUP genda weeyagale so munnange abaye Kalungu njagala mukyakyanke ng'akimezezza okwenjala ssanyu jjereere wali ku saidi ya muna NUP ku screen omukyala gw'olaba ye mukyala wa Honorable Norbert Mao ono yali yesimbawo ku bwa Lord Mayor bw'ekibuga Kampala wabula yavuddeyo n'agamba nti
bamubba akalulu. Jukira akalulu kano kawanguddwa Honorable Engineer Balimwezo Nsubuga. Kati omukyalo n'agamba nti bamubba akalulu ne we yalondera ne famire ye yennyini. Famire ye y'abantu 30 yafunawo akalulu kamu. Kati Beatrice Mao mukyala wa Honorable Nobert Mao agamba nti bannange namwa akati omuntu ate wemusalawo kubba muntu ate temumubba kutuuka ku kino. Mutuuka mutyanga n'ekifo we nalondera akalulu najja n'abafamire yange abawerera ddala 30 wabula bagenda okubalanga ninawo akalulu kamu. Mukyala wa Minisita avunanyizibwa ku nsonga z'ebyamateeka Honorable Nobert Mao mukyala we Beatrice Mao akalulu yakavuddemu ng'akeesammula bwesammuzi. Bannange kino kye nalabye nammwe mulimba. Olunaku lweggulo njagala nkubule nti twasiibye makooti ku nsonga za bululu abawaaba nga bafuuse abawaaba. Ku screen omukulu gw'olaba ayambadde essaati ya NRM ye mukulu amanyiddwa nga Dedan Mubangizi. Mubende Magistrates Court ye yabadde eteekeddwa okubeera nga ewulira omusango ogwateekebwayo omukulu ono muna NRM Dedan Mubangizi era ng'ono yali akutte kaada ya NRM wali mu Buweekula South. Omukulu no naye yazze mu kooti nga yagala baddemu babale ng'achallenginga independent candidate amanyiddwa nga Fred Tumwesige eyalangirirwanga omuwanguzi. So gye byakidde nga Mubende Magistrates Court omulamuzi nno yasazeewo n'alagira akalulu kaddemu kabalibwe akabuweekula South. So eyawangula Fred Tumwesige wa independent alindirire bulindirizi ekiddako awo. Kati ewe tuvaayo bannange aba NUP muteekeko akabaani musabe mukuute amaviivi musabire omukyala Nakwedde Harriet Nakwedde naye bamukubye mu kooti. Harriet Nakwedde bamukubye mu kooti. Nalwo olunaku lweggulo omulamuzi wa kooti e Kayunga Owekitiibwa John Francis Kaggwa yayongezaayo okuwulira kw'okusaba okwatwalibwayo munnakibiina ki NRM amanyiddwa nga Kobusinge Jacqueline. Ono nno yawakanya obuwanguzi bwa munnakibiina ki NUP Nakwedde Harriet. Kobusinge agamba ayagala baddemu okubala obululu. Bwagamba nti byali tebikwatagana bulungi. Agamba nti tebagatta oba obululu obumu tebwagattibwako bwe baali balangirira Nakwedde. So yayagala buli wamu bonna buli kimu babe nga bakibaze. So omulamuzi olunaku lwaleero wenkoze vidiyo eno nga 28 Olwokusatu January 2026 omulamuzi wasuubira okuba nti awa ensala ye. Bannange musabire Nakwedde Harriet. Owalawo abantu ababonyebonye mu kisaawe ky'ebyobufuzi n'okwesimbawo n'okubonaabona n'akalulu omukyala amanyiddwa nga Nakwedde Harriet awere ennembye n'akalulu. Wabula n'omulundi guno we yalangiriddwa yakubiddwa ate mu kooti. Baagala kalulu kaddemu kabalibwe. Ate era nga okimanyi okubala we kuddibwamu still wabaawo omuwanguzi n'aluuzinga. Tubanga abakazeemu wali straight. Ale nzikiriza nkutegeze ku bannaffe aba Honey Bites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka
balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era enamba y'emu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba honey bites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG, bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda, Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina. Gwe bakubire bukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola nsonga eno. Bakubire ku 0705 193636 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sedi Omusunsuzi erinnya eryange yenze aba Sedi Omusunsuzi, yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sedi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya. Ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel, mwebale kutulaba.